Abana bakatonda bassebo ne bannyabo, happy Sabbath. Nebaza Mukama oyo akyatuwadde omukka ogw'obulamu. Era sabbiti yaffe yaleero ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omunaana 2025, omulimu gwaffe ogw'enjiri oba missionary report gugenda kuva mu nsi eyitibwa Zimbabwe. Omulimu guno guliko omutwe okugamba ekiwummulo kya sabbiti ekitaasuubirwa, ng'era gukwata ku mwana omuwala omuto ayitibwa Tracy. Omwana muwala Tracy anyumya emboozi ey'ekiwummulo kya sabbiti ekitaasuubirwa mu bulamu bwe. Agamba bazadde be yali atuuse okugenda ku yunivasite bamutwala ku yunivasite ey'abaseventhist Abadventist, ng'eno nno yali esangibwa era mu Zimbabwe. Yakkiriza okugenda ku ssomero eryo, era ye yali akibaze bulungi nti okubeera ku yunivasite eno Solosi yunivasite kyali kigenda kumuyamba aveeko ewaka, kubanga guno gwe gwali omulundi gwe ogugenda okusooka ye okuva ewaka abeere ku yunivasite wamma yeefuge. Agamba kosi gye yali agenda okusoma ku yunivasite yali waakumalayo emyaka 4, era mangu nnyo ne yeegamba muli, nze nno nnyinza obutagenda ku kkanisa yene ya yunivasite, kale ndigendayoko omulundi nga gumu nga sinnaba kutikkibwa. Tracy agamba bw'aba agenda mu kisulo kye oluvannyuma lw'ekyemisana ku Friday, omu ku munne omupya nga baali basulana mu kisenge kyekimu yamuyita, Tracy, jangu bambi tugendeko ku kkanisa twanirize sabbiiti. Olw'okuba officially kusoma kwali tekunnaba, Tracy yakkiriza n'agenda ne roommate we okwaniriza sabbiiti. Era wezaawera ssaawa 12 ez'okwaniriza sabbiiti, abawala bano bombi bambi bayolekera ekkanisa ey'oku yunivasite. Tracy alombojja bye yasanga ng'agenze mu kkanisa gye yali tagendangamu. Agamba yawulira ennyimba ze yali tawulirangako, n'ekirala nti tewaaliyo munnange kutyebula mazina wadde n'okkuba engalo nga mu kkanisa yaabwe gye yali asinzizaamu. Era agamba okusinza kwayo tekwali kubi, era kwali kwa njawulo nnyo, era mu byonna bwali bulamu bupya eri Tracy bw'agenda mu kkanisa. Obudde bwe bwakya enkya ku Saturday, Tracy yali azuukuse, munne yaddamu n'amugamba tuddeyo ku kkanisa nate. Munnange Tracy teyagaana, era yakkiriza okuddayo ku kkanisa ne munne. Ku sabbiiti kwolwo nga bazzeeyo, Tracy agamba yanyumirwa obubaka n'ennyimba, n'ekirala bannange baamwaniriza n'okumusanyukira, era nti teyeewulira ng'omuntu omupya mu kifo ekyo. Bannange bammemba, mikwano gyaffe, okusanyukira abagenyi nno kibazaamu amaanyi. Oba mukikoleeyo, njagala kutwala omukisa guno okwebaza omusumba waffe we najja nankubye, omusumba Kulumba. Bannange ku sabbiiti akeera ku mulyango okwaniriza buli mmemba yenna abazze. Musumba tomanyi kyokola, nensaba Mukama akikubalire. Tracy agamba okusinza kwolwo bwe kwaggulwa ku sabbiiti baddayo mu bisulo byabwe, naye akawungeeza ako era munne yamugamba, Tracy tuddeyo twetabe mu kusinza okw'okuggalawo sabbiiti. Bannange Tracy era teyagenda, naye ekyasinga okumusesa tiyagenda alina akamwenyumwenyu ku matama, anti ye yali agambye ti nonze ku yunivasite eno ngenda kuddayo nja kusabirayo omulundi gumu nga banaatera nakuntikkira, kyokka nga kati yakagenda ku kkanisa emirundi 3 mu nnaku 2. Tracy agamba okusoma officially kwatandika, era yali ye azze kusoma koosi ey'obubalirizi. Kale bw'agenda mu koosi ye nayo yafunayo mikwano emipya. Ekyali kyamuleeta ku ssomero eryo lya yunivasite kwali kusoma. Tracy agamba bannange Friday akawungeezi eyaddako yeesanga ali ku kkanisa nate mu kifo ky'okuwujjalako mu kasengeke nga bwe yali agambye. Tracy agamba wiiki nga zigenda yitawo yalowooza nti yali agendanga kufunako okuwujjalako mu kisulo kye buli Saturday, naye agenda okukizuula nga munnange tewali teweetaaga kiseera kyonna. Lwaki? Anti buli omu yalinga ku yunivasite okwo Saturday
kyalinga kiwummulo. Yali tamanyi ba Advent nti Saturday tewabeerawo kintu kyonna kikolebwa okuggyako okusinza n'okuwummula. Era agamba ti ku yunivasite eno okusoma kwabangawo okuva ku bbalaza Monday okutuusa Thursday olwokutaano. Agamba yali amaze okunnyikira ekyokugendanga ku kkanisa era buli kintu kyonna kye yali ayagalanga okukola yakikolanga ku Friday olwo ne ku Sunday nga Saturday lunaku lwa kugendako mu kkanisa. Agamba ekyasinga n'okumuleetera okwagala ekkanisa, yunivasite yateekangawo week of prayer. Wiiki eno yannyikizanga eby'omwoyo eri abo abantu abatannaba kutegeera Katonda. Mu wiiki eno baaleetanga omusumba eyalibeeranga mu kibuga ekikulu Harare ekya Zimbabwe. Omusumba ono yajjanga ku yunivasite okubuulira era buli yamalanga okubuulira bw'ati n'akola call. Tracy agamba we yali atudde yawulira eddoboozi erimugamba nti weeweeyo. Yayimuka n'agenda mu maaso n'awaayo omutima gwe eri Yesu. Tugamba tutya amiina. Nti era n'ekiseera kye baali bategese okubatiza abo abaali beewaddeyo bwe kyatuuka, munnange Tracy n'abatizibwa. Tracy agamba ng'amaze okubatizibwa, Bayibuli yafuuka ekitabo ekisinga obwomi. Yanyumirwanga okugisoma n'okugabanako ne banne ebyo by'ayize. Bwe yayiga ennyo Bayibuli bannange agamba yajjukira ne banne abalala be balina okgenda ku yunivasite bo ne bagenda ku ndala. Agamba yabasinkananga bamutegeeza nti ffe ku yunivasite yaffe ebyo ebyokusaba tubigenda kitono era Saturday ne Sunday tuba tujaddeko nga tukola byaffe. Tracy agamba bannange nze omuntu eyali azze nga mmanyi Saturday ngenda kubanga mpujjaddemu nkola byange kakati nga ntegedde amazima. Musanyufu nnyo, yeebaza bwebaza era asinga okwebaza abazadde be abaasalawo okumutwala ku ssomero lya Solosi Adventist University nga okugenda eno kyamuleetera okutegeera nti okugenda ku kkanisa kitundu ku bintu eby'omugaso ebirala ebyandisookeddwako mu bulamu bwaffe. Tracy agamba bye yayiga byonna kyamuwaliriza atandike okutegeezaako mikwano gye era buli bwe yabasisinkananga yabagambanga mwetaaga nno okugendanga ku kkanisa, mwetaaga ogendanga ku kkanisa. Eby'emisomo mubirekere Katonda ajja kubawanguza. Mukwano gwange ampuliriza, biki ebikulemesa okugenda ku kkanisa okusinza oyo eyakutonda? Mirimu gy'okwataganyiza ti bw'ovaayo bakubba nedda. Bambi nkusaba emirimu girekere Mukama, jangu owummulenga nga Katonda bwe yagamba ajjukiranga olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga okuluwummulanga. Kano kalangu ne bw'onookola 7 days 24 hours ogenda kusigala nga weetaaga, ojja kusigala ng'owanjawanja. Nakino kimanyi ebizibu bigenda kweyongera. Awo nkusabira mukwano emirimu gireke, komawo omusinzi nga bwe yagamba. Kanzireyo ku Tracy awumbawumba emboozi ye, ebigambo byeyanyumyanga era byeyategeezanga mikwano gye. Bannange mikwano gye baawuniikirira era ne bamusuubiza okugezaako okugendanga ku kkanisa. Tracy agamba tabalindiridde kutandika, ateekateeka okubayita ku kkanisa yaabwe y'Abadventi nabo bategeere Katonda. Tumusabire nga naffe bwe twesabira olw'omulimu omunene ogukyetaagisa mu Zimbabwe. Ssabbiiti eyo13 kooti eno ekirabo kigenda kuvujjirira pulojekiti ey'okutuusa Bayibuli eri abaana bambi abatasobola kuzeetuusaako, eri abazadde abatasobola kuzeetuusaako. Mukwano gwange wano we nkusabira awo ku kirabo awo ku baasaayo teekamu kyonna. Nsaba Mukama akumpeera omukisa. God bless you.